Manya neddobozi Mr. Dr. Sebunya Hamza. Kusanyusa okulaba mu kivulu kya Awilo ne Chike. Kale sebo. Namwe mwebale kujja. Kye kisinza okweta mu kivulu kino? Of course, Awilo tumumanyi bulungi nnyo. Bwe twakula, bwe twali tukula be bamu ku basajja abaakubanga music omulungi. Ne Chike, of course, music we mulungi nnyo. Is one of the talented artists Africa has, or to be specific, Nigeria. Abeka Band is one of the finest we have in town. So, sazeho kujja okubeera nga tuwulizaako ku nnyimba. Omuntu alowooza nti ozerwa kuba nti Chike alina oluyimba ne mukyalawo Rema. Because he's talented, definitely yayimba n'omuntu ali talented. So, that's one of the reasons that's why nange nze ndabe ku kigenda mu maaso nako olwaleero. Osinga okwagala kwa Awilo, omuntu wakubuuza specifically. Awilo, I think, is a good performer. Twali naye, I think last year, nga tugezaako okubeera nga tujagulizaako His Excellency Ambassador Godfrey Chirumira. Twali naye yatukuba omuziki gwali mulungi nnyo. He was a very good performer. So, ayimba bulungi ate aperforminga bulungi. Ayina energy ku stage. So, it's one of the reasons why tuze okulabira nga tulabako kigenda mu maaso. Gwe Sofo Kivulu kyogerako ki ku mbeera eriwo kati gy'olaba? Wangi? Ku Kivulu Sofo kyogerako ki? I think abantu bagenda kunyumirwa. Bategese bulungi nnyo. Sound nnungi nnyo. So tusuubira nti abantu bakyajja era kintu kiyinza okutambulira ddala bulungi nnyo. Abantu bagamba omwaka guli Awilo we yajja yayimba ennyimba nnya n'agenda. Leero wayimba essatu n'osinga okwagala n'ataluyimba n'owulira otya? Kyemmanyi nti performance ejja kuba nnungi. Ekyo siyinza kukiwaako obujulizi kuba last year saatendinga. Saaliba omu ggwanga. So leero wekinkwatidde wano ngambye nina okujja. Omukyala Rwema agamba atya? Wangi? Rwema agamba atya? Amulungi nnyo. Badde manyi kano akatebe kentuddemu y'okuba nga katuddemu. Kalaba kano kakyali kakalu. Ali mu kujja. Wamusoose mbadde manyi mutambulira wamu. Wangi? Mbadde manyi mutambulira wamu. Amusoose kubanga tubadde mu bitundu bya njawulo. Agenda kujja. Katebe kano kyovola akakyali kakalu. Kalindiriddeyo. Omwe bali kweraga mukwano. Bali kusinga. Omanyi osaliza abantu bangi abali bakwogerera ebigambo ku mukyalo oyo. Of course, ebigambo bibaawo n'ebiseera ebisinga. Obudde gye bukoma okutambula. Muzungu agamba time will tell. So ekikulu kya byonna kyammwe mwefiiringa ng'abantu ababiri. Because omukwano gwa wakati wammwe ababiri teguba mu bantu. Ekisinza okuwangaaza ne Rwema. Kyogamba nti kino abasajja sebasobola okuyigirako. Twetegeera mukwano gwange. Mukyala wange ate mukwano gwange nnyo. So yantegeera namutegeera. I think that's the most important thing. Kasa mwetegeera so nawasa mukwano gwange. Mukwano gwo gwonyeza ne weetonda nti amusore. Bingi. Mukwano gwo batayagala muhaatinga. Bw'omuhaatinga era omwetondera. Bwakuhaatinga naye akwetondera. Nawe weetonda ng'okoze omusango. Tata sikyabuuzibwa sikonkonebwa siggulibwa Amos Lovens Mr. Black okuva Mbulamu Tuba Events. Ku Kivulu sebo Kivulu kibadde kitya? Massive, kibadde massive. The performance was good. Anti era obiwulira ka sound keeko. Lovens bw'akwata microphone omanye bansonga. Uganda kwenza okulaba ng'olinya ku stage enene eriko Awilo ne ba Chike. I think those ebibala ebivamu ebyo kye twayita lyo okufata the last time byebyo nti batu approachinga ne batugamba nga tulina okuperforminga on kwene stage to perform kwa Awilo ne Chike era ne tujja nga surprise artist okuva Uganda. Olina ogamba oli ku stage sharinga stage na Awilo. Kyamaanyi kubanga Guy Wakabinyo Wakabi legend tukuze tuwulira Awilo Longomba. Kati nawe ate ne wabaawo Chike, one of the best vocalists in Africa. Olaba nga kyamaanyi. Kati olaba ne Uganda nayo bweteeka mwabo tolaba neteekayo Amos Lovens mwabo kiba kyamaanyi.
Kati ngena kyogerako bwe nti Chike wakabi kubanga wa generation eno naye Awilo era wakabi naye bad kale nze njako Awilo wakabi blood kuba omuntu okuuma ebbanga eryo lyonna nga wooli si kyangu. Performance yanne sinzo okunyumira. Awilo ali original. Yeah, ali original. Oyimba nyimba meko ina nyimba ki? Gula omusajja yetaye give me love woman on singing tandalo chirimanyi zona zibademu akasembera ddala bana abayimbi ki olina kyobayigiddeko. Of course sound omuwulira naawe kyekisinga and their management babategeka bulungi like nga bulamu tuba bwegenda okola drop the price wekola ku Amos Lovins olaba nga kivaayo nga kiri massive kubanga toyinayo wandabye era wabate tosuubira nnyinza okuba wane it was a surprise omuyimbi olina okugumikiriza management yo kyekuleeta ne kyekwagaliza. Yep, nobeera humble and good. Yep. Amanya kwani? Risi Onyango. I'm not a Muganda. Yeah, but I can try Sobola. Mbera Tororo municipality. Yes. Yes, Outreach, they're my friend. I sponsored them in the UK. So I do sponsor their visa. The first time I met Chike was in the UK. And last year, December, Spicer Diana, even Ghanaian and Jamaican was still through Outreach. Since then, I've been working with Outreach. In UK, I sponsor their visa. But artists, when they're coming to UK, that's how we became friends. So today they were in Uganda, Neban Peter, Nzije, I support them. That's why I'm here. Bonamba Gala. Yes. Awilo been a long-time artist. He's an old artist. We grow up. Fena tukuzanga tulaba Awilo. Era I love Awilo. Chike is a new generation. So I support, but I'm more of Awilo. It's sponsored by Outreach. Wano. Tororo. Ngenda kwesimba Tororo Municipality 2026. Yes. PLOU. PLOU. Yes. Sibye bimu tuli balongo fumu tuli bapya. A lot. To introduce environment, youth, encouraging more especially corruption, poverty, encouraging a youth. Yeah, I work more with abachala, naba youth, bavubuka. I encourage them. I do a lot of charity back home in Tororo. Omwami kwenjakala kujayo, Apollo Yeri has to go. Yeah, you want me to say it in our language? They say it in Amboriado. He has to go. Everyone is happy. Ndaba buli omu ali excited for this show, so I think, yeah. Yes, anyambeziza Reese UK, Necklace Wange, Karen Milan, My Bag, Russell Brown. No Chinatown yaze mu Uganda noyita yodi. Wanji? Chinatown yaze mu Uganda noyita yodi. Simanyi next week. Kale sebo. Webale nnyo. Bakira nnyo Simon munene is my guy. As Honorable Mawanda, Babi Kurika yo kamera. The MK Muhozi, my number one. I love him. Amen. Omuyimbi wa Awilo ngoma. Amanya kwani? Amanya Rashid Makumbi. Awilo ngoma. Sio kunyumya kuchivu na kulwa lero.
olwaleero tuli mu wiikendi abayimbi bonna amasere twayagala be baleese Abanigeria basanyusizza nnyo omuyimbi Omunigeria asanyusizza nnyo Chike Bulawuni Mani Namago yabadde wakabi nnyo ate bali mukuba awulirawo awulira mukadde naye asanyusa kyosinga mwagalako ayimba ennyimba ennungi Shidi mwali kulaba ono waali otambula n'omukyala Kale Sebo. bigenda bitya Bulungi. amanya gwani Mama champion, mama papa. kunyumirwa Tunyumirwa ali Wilalo ngoma. Ekisinga kunyumira kwebaza mwami wakunde tamwa Wilalo ngoma. omwami yakugande mujje oba yakugande mujje omwami yakugande mujje oba yakugande mujje Omwami yangambye tugende. Mwa Wilalo ngoma. abana batagamba n'abakyala babwe bagamba ki babonebone balabala kutambula n'abakyala baabwe zetambula n'owange kulina mirembe mingi osasanyiza sente mu kivulu nkulabye mbakolagako abayimbi bonna mbawagira abayimbi bonna mbawagira lwakuba ekizibu temudda kutwebaza mulina otwebaza fe abateekamu ssente tebakomawo bwe buzibu baba bamanyi bamaze ate ekyatebadda n'omwaka omulala nebakomawo kati nkubiriza omulanga abayimbi abakwata akasente kasiime kubanga naye akwagadde ku mutima gwa ntoboye ozikuwa abayimbi mwenna mwebazengako buli wagula emmeeza ya $5,000,000 enkya mwebaze ndiwe bali kumpagira n'omuweereza ka meseji kamala ka meseji bewabane batakomawo kwebaza tebadda era bakomawo enkeera beerabira bo andi gwe mulimo gwabwe beerabira esebo